bano baliko akabuuza baagenda ne beefuula mbu bo balungi nnyo mu kwogera ate abakulu ne basiima kati tayimu etuuka ne badayivaatingamuko ku masimu nga bagokubira mpuuga tebakyatuuka wa mwenyi ko ye tewali buzibu kankijje emmirandira eno kigenda otuuka waggulu era mugezi omanyi okutuula ku ttabi ly'otuddeko ng'oli salooti kuba wani bw'ogamba nti mpuuga omujjawo tagenda yekka kuba mpuuga bwe baali batuula nga ekibiina nuupu kino kireetebwa yajja n'ababaka kumpi 17 abamu Buganda Region ate nga ababaka abo bonna balina brain power yajja nabo 17 naye era singa tebalina kaadi tebandizze anti ulira waliwo amaanyi gasigala ga Bobby waliwo ababaka era abandi wangudde akalulu kaabwe si Kampala wano kubanga Kampala Bobby Wine tewali amukuba bw'aba ayagala okimanya abuuze Kasibante waliwo ababaka alishidira kati mulemi Kasibante yali w'amaanyi okusinza ku bye yali akoze yali taliyo kati kiringa n'ogamba omugenzi Katolobwamu era okusinza ku bye yali akoze naye nga kkiriza anti ngamba mu Parliament omwaka ogwo mulimu omubaka nga Sseggona gundi yali Namboozi ye mubaka omu ku baali basinze okuteesa mu Parliament era abo bandikomyewo Kasibante teyandize bonna bandize nga kaadi bagiwadde mulala mpuuga teyali weewo Namboozi yali adda nti nga Kyagulanyi kaadi yali omanye Namboozi byakamala mu Parliament kati bire byali byadda mbuuza nga n'ekisembeera mbuuza ekisembayo oza lutamaguza ayagala nnyo gundi Bobby Wine uwa amwagala ayagala kino kyogamba nga bwogamba nti kaadi naddusu nedda lutamaguza ayagala amuveeko agambe mutamuwagira alina kye yali amunenyeza yali amuwabudde omuganda gagweyagala takola kibi kaadi sigamba mu bubi nti okwagala Kyagulanyi kikyamu ne lutamaguzi olaba bajjo byakola bino byagamba abantu bakwagala ng'oyogera kwani ku Kyagulanyi kyekyo bwayogera ku Kyagulanyi ali akalu bajjo bwayogera ku Kyagulanyi namuwa kaadi ne bamuwa kaadi mu Kampala agiria Nyanzi teyalina kaadi namuwa kaadi Nyanzi teyalina kaadi kiri bagamba bali bo kintu kyali kizibu yalina kaadi ne muganda n'omulala nga gwaliko independent tebagwera mu Parliament mugundi mu kooti tebyagwera mu kooti anti kyengugambye era gambe mpuuga yali ajja kulya akaluluke yali takalondako mpuuga yali talaba ku kalulu ako singa talina kaadi ya kyoga tagenda kalya beerawo tasobola kulya. Yes, welcome to the show. Basebo ne banyabo tumaniza konyo ku mukutu gwa Megatron Media. Tugamba ntino bera ngo subscribe nga likinga ate uberenga o sharinga. Mazere Megatron is my name. Asonga kiriko bera nga twogera ko yensonga ya Bobby Wine n'abayimbi bano abamulinanye bamubalako ki. Onako lwalero ali Masaka amulegena soke ofuna ku macha. Wabadde wakabenjaawo deka Musaayi sideka busa deka Musaayi naye nga tekabalobedde kubera nti beyongerayo wali Masaka mbalabyekaawo nga bali ne King Saha emukono namulaba nga ali ne Big Guy abayimbi batandise okubeera nti bamutambulira ko babalakaki enteekateeka Bobby Wine zaalimu azina wezimutuusa babayimbi bano bayina wezibatuusa nga King Saha nga bano ba Big Guy tuli ne Ajinudin tege agenda beera nga tubuulira bingi abantu baagala okubita layira nzeno naye manyi aji era nakati nkyaki manyi agenda muno nagenda ke Saudi nagenda ke Saudi mu 2019 ne Canary mugumo yo mu Riyadh ne hoteli nagera yali ya mutawana nnyo twasula twagenze ku covering events. Where's the mic? Give me the mic. So ina mic. Producer akirabiye. Wondi. Mtatudde. Gerema. Kabadde kamusika. Akamansu zikabadde kakuvudde kunaye. Nera kabadde kasika kali. Tuddawo tuddedde mu bantu bajja kulabirayo. Ya. Barega mas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna abantu banjagaliza obwa haji insha Allah. Genda buge. Nange njagala. Naye sinafuna busobozi bulungi nakweteekateeka kufuuka kola hijja naye insha Allah Katonda bw'ali nsobozesa Allah nja kukola hijja. Amaanyi g'omukulu ogalaba garasta pio principal Bobby Wine
mwana ayina amaanyi yabadde mukono wano kyeyakoze kyasinza okunyumira obadde awubira ku bantu nga ne musajja wo Bigaya ali bw'ati neŋŋamba Bigaya akkirizibwa naye okuwuba yabadde ayimiridde wamu nga omukulu eri maaso ng'ali mabega naye awubira ku bantu kati tudde ati yamuwerekedde ate kati oyagala amuwerekera yeyeebake ate awobanga apinga naye bw'ogamba nti nno owaga nange nempaga tuba tuwagira wamu so Big Eye awo nze ndabanga omutuufu g'amaanyi ogalaba agaliwa aga Bobi Wine bano bonna abamuwalampa oyinako gye wamulabye nga abantu tebakoze bazze nga bangi okujjako abantu bajja si mu bubi amaanyi agago Kyagulanyi agalina ate essaawa eno mu Uganda yagakola ki yagasinza yagalina oyagala toyagala omanyi politics ali bwati omukulembeze bwalwa mu buyinza oba omukulembeze yenna ali mu nkinyumiza nnyo abantu teri incumbent awangula capital city owulidde teri incumbent omumanyi yatya nze atamumanyi incumbent yegwe aliko already nga bovuganya nabo bo bapya baagala kujjako kati nga naawe okomyewo weesimbyewo oba naawe okomyewo mu kuvuganya okwo gobeera incumbent kati incumbent yaba Museveni incumbent yali Obama nti Obama bwe yajja ekisanja kye ekisooka akomawo ekyokubiri aba incumbent kati bovuganya bonna batono nnyo okujjako ng'okulonda kwali kwa kuteeketeeke nnyo nga Mobutu Sese Seko yateekateekako okulonda gyali myaka gyankaaga gyameka yateekako okulonda Zaire nga ku ballot kuliko bantu babiri ye na ye nga abalonda nti yafuge oba bagamba nti tafuga otegedde so mu buvunze nga mulina kulonda ku ye oba si ye kati awo mu kibuga asobola okuwangula era omuntu wagira naye nga tekwaliko yadde muntu mulala yaliko ye na ye ogamba abeere oba taba mu bufunze nga bw'aba tabedde era tolonza ani aba abeera naye okujjayo eyo fast forward mu bibuga ba incumbent tebawangulayo n'Obama teyawangula New York teyawangula Washington ng'akomyewo owulidde naye ate nga yali mukulembeze omu ku baali baagalibwa ennyo so abantu b'omu town ne mu bibuga bo baba n'ebyetaago eby'enjawulo gavumenti ebeerako byeremu okukolako omuli ebbula ly'emirimu nali ndabyeko emu ku story nga Obama president nga yakafuga emyaka gye ng'ebiri esatu nga bantu bagamba bajja balina emirimu kati tebakola ki tebalina that is America bw'ogenda ewalala yonna olina okubaako ebyokoze naye kikyenzijjako ebiseera ebisinga buli nsi gyeri gwavuganya obe nga gwokulembeddemu okuvuganya teri kinyuma nga kubeera nga gwakulembeddemu abavuganya ate oba n'ebibuuzo ebyokuddamu oli ali mu buyinza buli kizibu kye tulina yaba akituleetedde kati gwobeera mu bakulembeddemu okulaga abantu nti bino biri bino era bw'otunulira omulimu gwa opposition mu parliament bakiyita checks and balances bigatta bulungi omulimu gwa opposition n'ababaka olumu genda kukebera emirimu gya gavumenti sente za muwozi omusolo byonna yo yerina yekalabaalaba kyova olaba nti olumu tugamba nti opposition tetubeereddeewo abamu ku ffe nti tekebedde nnyo gavumenti giteeka ku nninga nga bwe yandikoze eba tekebedde bulungi so gavumenti okukola ebikyamu byo ekkirizibwa naye kati gwagamba nti gavumenti mbi vaayo tutere kuki ku table
kati ebyo nga nkujjeeyo bwe tugendera ku Bobi Wine amaanyi mangi oba siki kuba kati Masaka ono mubaddemu obuvuyo bampuuga ate kati agendedde ddala ewampuuga wali kyakoze Masaka Masaka bawagidde Bobi Wine mwebale nnyo mwebalire Mukono bawagidde Bobi Wine mwebale nnyo mwebalire ddala Kamuli paka Luda bamuwagidde naye nze gwe bazaala e Kampala nalabako Sebaggala ng'ava Entebbe nali ne taata wange nga tuva Mmenga awo ku Omugagga w'e Namasuba nali muto tuva Kampala naye okuwaguza okudda okutuuka e Namasuba okuva ekibuya omukulu tannatuuka Sebaggala tannatuuka aja agambye nalabako era Besigye ng'akomawo waliwo ekisajja kyali kivubuka ebiseera bye bakiyita Katongole amannya agamu tegaliimu ng'enguudo zikwatiridde Besigye akola ki adda ne Bobi Wine yagenda n'atuukako n'abeerayokko ne balangirira lwadda tewaawerawo bantu 2 ku Ntebe Road eyo tabamukyusangako kikyogezaako okulaga abantu nkuwa maanyi nti anti nkugamba kuba ne kati betwogerako ba ku nguudo kyeŋŋamba njagala kugamba mukama wange Hitman kyabuuza nti amaanyi tebagapimira ku nguudo ng'ate ekibuuzo kiri nti abantu wabalabye teri babadde mu nju babadde wa ku nguudo talina gye yayisenga abakyamako mu nnimiro terina gwe yayise anti kyenkugamba naye mbadde nzija nti lwaki abantu bajja nnyo ku nguudo okweta okujja naye era amaanyi bagapimira ku nguudo waliwo ayitamu n'obawubirako nga tebakola ki tebajja era ng'oyagala omanya nti amaanyi gajja Hitman ayiteyo ku nguudo ajja ziraba nti enguudo sebo zipima ajayitawo ne Siraaji Hitman yabadde ne Hassan Nduga bonna baapukamingi aji kubava ku gundi Hitman tutawaana lwaki olwana Hitman bamumanyi mu ddoboozi yakajja mu kamera mu ddoboozi bamumanyi sebo Hitman mu ddoboozi naliko naye katwe nina kagundi ke nalabye ka video bulijjo n'omusajja bambi bw'ati buli omusajja alina olubuto bw'ati tebamumanyi musuule wali gundi mu katale k'Emmengo nkomawo Hitman muveeko nze sikuba bantu bange nakikugamba okujjako nga gwange mukuba ne kiggwawo simukuba naye abimanyi bitwogerako nti just ayagala tubuzaabuza tugambye nti amaanyi ga gundi wagalabye egundi gabadde ga ku nguudo maanyi bagapimira mu kabokisi anti kati leero wiiki eno ani yabadde mu kabokisi bwe tuba tuteesa ku maanyi toyinza kuŋŋamba nti ga kabokisi nga tekannatuuka essawa eno nti Kyagulanyi bwe yabadde atambula nze mbadde empima yadde amaanyi si ga ku nguudo naye tukebereko abaayita ku nguudo era nnyinza n'okukuzayo neggamba waliwo mu 220 bati wali muzaale wali muzaale 220 wendiira emyaka ena emabega waliwo ng'otegeera kuba nyina abantu bangi nga onyuma ebintu bya myaka 10 naga gundi nga mukulu nga just yali tategeera emyaka 10 emabega obanga ekintu yali takirimu yakirimu naye nga tategeera kati nga atandise okutegeera atandise okudda mu understand just nga atandise okutegeera luli yali anyumirwa kulya nakuba mbaga na pati kati time etuusa atandise okutegeera kati olwo alaba muto naye nga bw'omukebera yaliwo buli kimu yaliwo nyumya n'abantu n'onyumya oluyimba lwa 2007 n'agamba Nurudini ng'oli mukulu naye ate nga yali anyumirwa ddole y'omwana y'omukyenda ye nga lwamunyumira kuba yalutegeera nga yanyumirwa nnyo Lucky Dube bw'onyumya kusikusi wa bebe twaliwo naye Nurudini oli wadda naye bamunyumya emboozi n'agamba kubanza njukira twali bato kola ku Basi Dunia nga taata ayagala n'omugamba naye Basi Dunia ya mukyenda eri nze ate nzijukira ya 2000 naye omutima guba guŋŋamba nti wali totegeera
kati otandise okukola ki okutegeera kati gwe okutegeera kwoyita obukulu nti wootandikidde okutegeera therefore buli muntu walina okukola ki okutegeera kati Bobby bw'onoonya records ze eza 2021 ne 2024 yagwa bw'olaba ettutumu amaanyi Bobby Wine wa 2021 nga bw'omwogerako tosula wuwo abantu nga kijja kitya kuba essuubi lyali waggulu nga tali tested nga tagambwako lwaki kyali kityo tewali akalulu kaali tekannabawo aka 2021 bali tebannalonda nga buli kyayogera tulowooza kisoboka nga tessuubi weeriri anti kyeŋŋamba nti bw'agamba kino byonna nga tugamba ekyo kiwedde totugambira ku mununuzi kuba bye yali ayogera bya mununuzi that was Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu 2021 n'atuuka era zimu ku statements ze yakola basajja bakulu bano baawolagana nabo ennaku zino yatuula wali nga balina bye boogera bamuwanga Kivumbi bampuuga ono omusajja w'Emmengo yani omukodo ennyo Baseggona mukodo simanyi obaagula naye omukatuliki nga ate munnabyabufuzi nga waDP bali tebagaba mbalumirwa naye nabo bababbireko kaadi bakodo nnyo tebalina kyebakoledde kugamba bamugattira Lubaga mukatuliki nkutwalira mu mboozi batuula agamba abantu kuba bannayuganda babeddewo era mu Museveni bye yateekawo ebintu ebiraga abantu nti okulonda kubeerawo oba dikiteeta oba si dikiteeta Museveni ne gyagenze mu nsi zonna ziri ezeyita ziikaliba mu democracy bamugamba oli dikiteeta nakyemalira olemedde mu buki mu buyinza ansa yeebeera egi constitution eŋŋamba neesimbewo neneesimbawo ne bampa nkulembere obwa dikiteeta buliwa okitegedde era okweremeza mu buyinza nababuuza kwekuliwa nti nno nze abantu be bannonda kati ekibuuzo kya abba obululu batabubba kijjamu afuta mu bululu bwonna saagala kuwolereza Museveni njagala kujja nga asomesa amateeka n'ensi bw'etambula omanyi kye bayita free and fair election omanyi kye bayita obululu bwabadde free and fair temuba kubba temuba kutulugunya naye babupimira mu percentage wamanya nti gundi yagenda mu kooti kino ekisaya kya Amerika bakiyitaani Donald Trump paka kati agamba bamukola ki bamubba naye omukyala Hillary Clinton naye agamba yamukola ki yamubba kaakati ngezaako okulaga nti era nze bwe mbeera wano ngambira beebyo ngamba ba head prefect ba head monitor class monitor b'ensi nabo omupiira bagubatadde mu maaso oli agamba naye wabba obululu simoba kikola mu maaso go sense nfulira bulungi sooka obabuuze nnyina kyennyira nkwate essimu eno banyumize babuuze ebibuuzo byenjagala okubabuuza anza ayagala okubuuza anti gwendi naye babuuze kuba embeera eri mu Uganda tewomya nakabulu. That's why Bobby Wine each and every time atambula ono nawali okubeera nti abuusa abantu kiri Hitman kyebwogeddeko ne mukulu Ntege ekyokugamba nti buli wamu teri kyebayita free and fair elections naate wano mu Uganda ndowooza kyasusi abavuganya gavumenti babatulugunya paka kuwulira bubi era kyolina n'okumanya nti waliwo bannakyemalira nga abali mu struggle bwe tukiyita bane oyo musomesa Hitman mugende ku page ye
mugoberere. Waliwo bannakyemalira abategese okulonda akalulu ne kabakuba. Ye ne buba bungi ne bumulema okubba. Mugabe kamulima kamukuba bulungi nnyo kabireko. Bangi bannakyemala tuzze tubalaba nga bateekateeka okulonda akalulu ne kabakola ki ne kabakuba babba ne kibasukkako ng'ate akalulu babasinze bungi. Naye nze nzireyo ku kiri amaanyi g'omuntu tetugalabira kubazze ku kkubo okukulaba. Ate bano bavaawa anti moze ne bonaakera ku makya Megatron n'oga nti ngenze Masaka moze Megatron ngenze okukuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi n'okwata ababooda ne bakulembera n'okwata abasibye ebisenso ne bakulemberamu n'ofuna n'abayimbi mikwano gyo ne bakuwerekera ensi n'ensi Masaka egy'okuggwayo ejjega ekyo ekigenda mu maaso. Linda ko bajja lwa bandi wagoni. Waliwo abajja lwa bandi wagoni, waliwo abajja okulaba moze Megatron bulijjo gwe bawulira, waliwo abajja olw'okuba bino ebikulembeddemu mu maaso bibasanyusiza tuwulira ebidongo tuwulira ne bajja. Uganda ekibabwa ekitoote tuli basiru ate gwe kyovula tutuuka ku kabokisi n'ogamba abantu emitwalo ebiri abaakuŋŋaana e Masaka lwaki wavuddeyo buli 100. Nsoose kukulaga nti ne nnakyemalira akabu kasobola omukuba. Olina ekintu kyoyogedde ekya numbers ne ndaba nti omukulu John Muhoozi yali e Masaka abantu be yafuna. Naye kati wano ekyadde kireese obuzibu kye twatiddemu kubeera nti Mpuuga abadde azunganyiza eri ng'abasinga bagamba engeri Mpuuga gy'akutte Masaka omukulu ayinza obutafuna abantu. Abantu bo bajja kubanga omuntu agenzeeyo alimu ebintu bibiri. Alimu Bobi Wine alimu n'Ekyagulanyi kati alimu n'abawerekedde ku bonna basinga kwagala. Saha yakamala okuba oluyimba kimala buli omu ayagala omulabako King Saha naye ate bamulaze mbu wakugendayo. Obvious bamanya ajja munywanyi waki wa struggle oba kitegera kyegamba ani munywanyi wa struggle. Tubadde tukyali ku nsonga ereeta bano abantu okugamba nti numbers Bobi Wine zaafuna tezitiisa nnyo bantu. Nze ne nvayo ne mbagamba muleke nammwe lwaki munafuya bwe mutyo nti twogedde ne ku kyabannakyemalira abalimbeyo kubanga akalulu kabakubiye. So Bobi Wine Netman funa akatebo gye tukole mumupimira ku makubo jangu Itman ebintu bino bulijjo abyogerera eri leero ajjeko ku Megatron ate naye tulina omusitulamu mukyala eri wansi. No kyengamba nti Bobi Wine abantu baafuna kiri nnomo. Nze kyo kinnomo okugamba mbu kiri nnomo. Teri opposition leader atafuna abantu mu nsi gyali. Teri opposition leader olaba Odinga yakesi mbaye emirundi oba 8 naye buli lwakoma wajja naki n'abantu mu nsi mwali. Buli lwobanga gwe okuleeta akatebe ako nedda Itman twagala soka jangu ekulaba nagisetinze gwe esinga kulabirawo Itman muyanyi jangu muwala soko ojewa abeerawo kimala njagala sooka alabe muwa Itman ejja kuba emuyitiriddemu tajja kujyamu mungi asobola ogikendeeza mu bw'ati ono omwana toli kale toli mungi kiri kityawo batulaba toli mungi nesonzi bonna mwali tonzi jam nze nannyini channel bannange kale tugende gwe nyini channel musomesa nze mbadde nkuwa nti Kyagulanyi abantu baafuna gy'atambulira si mawulire era ne bano bampuuga betwogerako nakyogerako lwe nali wano nti Mpuuga emboozi emwogerwako nti w'amaanyi ne Bobi yakaseera nti time bw'anaatuuka okugenda e Masaka ebituufu naddala bannayuganda yensi yenyumirwa obunyumirwa njiwadde omuliro bali ku kinyumu. Tolaba ne kati bwe tunyumya nti ababaka ba opposition tebalina kye bakoze aba NUP tebalina kye bakoze mu parliament tebatukoledde tebalina kye bakoze nkubuulirira wano 2026 bwe tulikomawo okulonda nga tuli balamu bennyini abo boolowooza mbu tebalina magezi tebalina kye bakoze kasi tebalibanga be balibeera nga be beesimbyewo balitawaana okuba kampeni ne bajja kuwangula kuba anti ate tulina okumanya nti eva wabeerawo ekiba negative ne positive nti right now Kyagulanyi talina bantu be wabula yasangawo obuwagizi era obuliwo obukooye yasangawo abantu abakooye embeere
okuvya ddala ku Ssemwogerera akalulu akasooka abantu baaliwo nga bakoowa waliwo abakoowa abatakkiriziganya nakigenda mu maaso olaba keebe kyaki mutandika kyaki yammwe ng'omusumba waali niira mu congregation mwabaga nti omusumba kati ngaawe tuleese Hitman atubulire ku nsi ezaali zibaddemu kino ekiri wano wano tewali kyamawulire kiriyo Liberia kitya genda ku musajja waffe ono Mugabe yakava mu bulamu bw'ensi ye kennyini yeeteekerateekera okulonda ng'amanya akulina nekamukuba n'alagira n'awa ssente bano babajja akashangalayi Morgan Shangalai nekamutabukako n'abo bajjeno b'essente sinnakitegeera kikyopima akabululukani ati kati kyentegeeza nti kati wano kikompera ekifaanana mu Uganda tulina mediocre nti omuntu aba yakoowa naye bwenzija ekiro n'enkoko n'egiwa Nurdin akyukirawo naddayo kugweyakoowa yakoowa yampadde ekitole kya sabbuuni yampadde ka sukaali oba okitegeera kati ate n'ebimu ffe bannabyabufuzi bwe tuba twakajja omukwano bano abantu gwe batulaga tubabuulira ne bye tutaasobole oba oli ajja kujja akugamba kamusika mugende muwandiise endagamuntu ne muzima luzifuna Hitman tomalaayo awo kankuwe kye nabadde nduka noono nga bwakigattako nti Bobi Wine yalina amaanyi mangi nnyo mu 2021 nga galinga masannyalazi ate zino bazita kevi zino zitwala erwanda Kenya byaddala kaakati Bobi Wine nga byasuubiza buli omu abisuubira nti bijja kukolebwa nga bwabisuubiza ate n'anyume n'abantu ebimu ng'abyogera mu lulimi lwe bategeerera ddala nga tojja kugamba oba yali ategeeza kino Luganda vanacula nti mumukole kimu funa ndagamuntu ebisigadde mbindeke n'amaana magani naye bajja tubba nti ekyakukuuma akalu mu kikole ki ndekere kuba kutuse n'abagamba temuva mu layini mubeerewo obululu balibwe nga mukola ki bwe muli eba ebula ennaku ezi n'aleeta oba bagiyita you vote oba you vote eya system eyiye app ye egenda okuba ng'emonitoringa so ebintu by'okubba akalulu nabitadde ddamu naye mutabeerawo wali gwe mumakinga sure ndi babaze obululu nti ye tomanyi layini zaali katwawo nze waffe Namasuba mu kikajjo gye tulondera ku dikke waliyo abantu balonderawo abantu emitwalo ng'ena abamu tebalonda na kulonda tuba bangi nnyo twalonda twayiwa bululu okitegedde nti ffe waffe Namasuba mu kikajjo twatuuka nyina omuvubuka amita Richard eddala sijja dyogera n'abalala ne baŋŋamba woman MP tetumulabangako tetumuwulirangako naye ffe baatugambye eki Umbrella kyekiri ne Wakiso anti gyenjo era ye Wakiso gye ŋŋamba Namasuba eri mu Wakiso tulonze baatugambye Umbrella oba tumumanyi oba tetumukola ki tetumumanyi kubanga baatugambye gwe akabonero kwata kimu ebirala bitukole ki minvuuli bitulekere ne tubikola kubanga batugambye ekyo minvuuli tumala ogironda omukulu nga bwe batugambye tukitwale Museveni yeerayiza abantu bagamba omusajja agize tugenda mutwala mikono naga nti kati singa amala omwezi bamawulire nti najja n'akitereeza abamawulire olumu abamu bankutte bubi Museveni tuyinza muwa yadde omwaka nga omwaka gonna gwaki ng'akyatu tekisoboka ffe ne tuwaga ne tugamba kiwedde ensi ensuubizo eyengedde ne bamugamba nti Besigye badde babyogera naye Museveni abalemeddeko nti eyo regimu ya Museveni batandika naye bo balina obudde bwa Museveni kati eno lobadoba sitayiro ajja giwulira ne tugenda mu kooti tuyingira kooti ng'ebula ennaku 2 ngafa abasinga ne balooya ab'amaanyi ebula ennaku 2 fe omusango tugugjeeyo propaganda jja tujjayo omusango bulletproof car eyingirawo n'emmeeri ejja no bulletproof car emmotoka ya bulletproof Bobi bagimuwa bagamba abawagizi be bagiguze naye nga bw'obuuza muwagizi ki teri agamba ffe twagiguze naye oba bituufu oba si bituufu ekyo kyajja emmeeri ejja tulinawo Segirinya ebiseera ebyo mulamu
nagaba abasajja balambudde Uganda egera nesitukamu neyambuka eno naye omwana segiri emmeri nebanga ekkamu kati eyasseeko Tanzania Museveni nnaku ze zeezo netugamba kyekyo bazibalira ku ngalo tuyingidde wiiki eyo nga lunatuukayo eyo Bobby bamugamba tava waka akalulu kawedde okulonda bali mu Kabala bagenda kalangirira Bobby yalabikako eri abantu okwogerako okwasooka abantu omusango tugujje mu kooti tubiddiza kooti y'abantu naye wano wonna mu kampeni yatugamba mu bikwasaani Kyagulanyi tubimukwasiza Kyagulanyi wakati awo nga essuubi lituli waggulu nnyo ffe tetumanyi kuba tava ku nnyonyi tulowooza ayidde enteekateeka eziri special n'atugamba nti ebintu omusango tuguziza mu kooti yaki ey'abantu naguza ffe gye tuli ate nga ffe twagamba byonna ffe omulimu gwaffe kulonda kyeyatugamba nze era simunenya nga tonnamunenya waliwo nze gwe yateeka mu moodu nga Museveni nali ngamba ne bwe simuwe kalulu era tajja kuvaako oli naŋŋamba gwe ebyokulonda gwe kola kimulonda londa umbrella ne ŋŋamba naye kino omwana kaali serious nenkeera muki mu bbaafu okera ku layini anti era tulina okkizaako neeri genda maaso n'omukulu yatugamba yabange mulonde yero bas prosperity for all ekyakitugambidde ebbanga tugenze okuvuga omwaka ogusooka nga tetunayingira na 2025 nga tukaaba twaha ababaasi n'abatali tugenze okuyingira omwaka guno covid mumujjukira byonna ebyaliwo nga infreeze so nze nkitwala nti buli munnabyabufuzi bw'aba ayagala akalulu asobola okukozesa olulimi lwonna tokiteeka ku Kyagulanyi yekka ne Kyagulanyi agambe genda osayise endagamuntu bw'omala ndagamuntu akalulu gwe kalonda kukuuma kande nga n'oli bwatugaye nti mwenna mugenda gaggawala Kyagulanyi njagala hitman musomesa olwo ebigambo by'abannabyabufuzi musomesa kyayogera kituufu naye nze musomesa kyayogerako ekyange kiri nti fe abaalonda biri byayogerako tukitwala ni Museveni mubi era mulimba era muyaaye era takolera ki bantu kaakati tuli ku kino ekigamba nti olwezo factors twamukowa tetwagala na muntu ageza kirungi ku kibi kati kyekitugamba nti nedda mu bubi bwa Museveni tufunye ffe agenda tuwonya obulimba obulyake obuli bw'enguzi n'obubbi gwe bayita omunonozi tugambye nti ffe tuli ba Bobby era kino ono kyatuwa byonna Museveni bituufu kyekireetesa abantu bano betugamba abalina essuubi ennyo mwani mu Bobby nti tugenda kuwona prosperity for individuals nga naye ejjidde mu kifaananyi kyaki prosperity for all waliwo abasajja wano nga sente bazipimira mu kiro waliwo abasajja wano anti ye kiro waliwo abasajja nga amanyi n'okuleesita abafumigatinga sente ne bazifuuyira anti awo wetuli genda maaso nti tugenda ne tufuna abakulembeze naddala mu Uganda ku opposition nga tebalina mirandira oba ontegeerekese nze mpulira nti omuntu okujja n'ebisuubizo bya mwami Kyagulanyi bye yajja nabyo oba olina okuba n'abantu abalina emirandira abagenda okuyambako okutuukiriza ebisuubizo ebyo ate nga kino bano bogamba bagenda omuyambako okutuukiriza ebisuubizo ebyo bano bampuuga abaali bamwesibyeko anti twogera wali emabega nga tetunnatuuka wano kati ewampuuga bino byakaakati naye twogera wali emabega nti sapooti y'abampuuga yali temala yokka era bw'otunda gavumenti z'abannakyemalira eziwanguddwa na kalulu oba ezikyusiddwa ababa bazikyusizza babeera ne sapooti mu gavumenti munda nti Amin couldn't have a successful coup singa teyalina basajja munda b'amaanyi ng'ate basirikale so kati ogenda n'okitunulira muze bwe twali tulonda nga weeve emaze okukuba bakansala emaze okukuba ba MP emaze okukuba baani natumunenga nti singa akalulu kawovaweruminga muzeeyi ne kaba kangi ne kamulema n'okukwata ne kabanga akamugabe baani abagenda okukwata omwana ono abeerewo
yes Kyagulanyi akalulu akawangudde baani abagenda okubeerawo bagumikirize emyezi 3 egyo egibeerawo ng'omukulu talina ntebe kuba tateerawo bwe gibakombo bamuwerekere tebamuwa kintu kye munsi yonna bwe kiri bamuwerekere kololo kati nga nnoonya significant figures ezo anti zibeerayo nga ziri silent kati Kyagulanyi yakitegeera leeti nti mu Uganda significant figures zetulina tezijja kigera ate eri zizigamba tugwa ne muzeeyi babeera naawe eno nga bebakuwa n'obusente naye okumukono gwa kkono guli eri kyekino kiringa kino ekyabayimbi nti bakingisa bagundi bali eno naye nga eno bwe bali eno wa mukulu kati ovola nti King Saha asobola okuba oluyimba olwa struggle niwavaayo omwana nga temumanyi namumanyi n'aluyimba kifuula nnenge muba mulimu omuzannyo bajjungulula kiri nti bino byayimbe bya kisiro omwana yayimbye mbu akabina akaaliwo ebisambi byaliwo mu luyimba amazima omwana kyayimbi kyabagamba era ekibatuukako essaawe nti kati buli atunze akamwanyi olaba mutema majambiya ng'agenza okukima akasente abala ova ku mobile money wali omwana nakuba taikikondo oli abiyimbyeho naye ati n'ovaayo omuntu gw'otamanyi nakumanyi he's not even a musician najja n'akiteekamu embeera y'okukola ki y'okusaagirira twagala Pentagon ebo bebo bayita kati oyo omwana bebo nambozi be yali agamba aba useful idiots abaaliwo mu ssematala asooka nti baakwatanga abantu abatamanyi na ki na ideology ki erwanya bano ne babaleeta ne basirwaza abantu abandigoberedde ideology entuufu kati abo weebali so Kyagulanyi alina okusooka n'asolistinga ba allies be nga tanina bakuvaayo kusuubiza bya bifuzi ani yali tayagala kukolagana n'abantu bali abayina gundi already abakoze kola muzeeyi abo bennyini boyina okukolagana nabo ne bakuleeta naye gye tali ready tolowooza nti bogenda okukolagana bagenda kuba bapya ate abapya balinawo obuyinza andi bali already bayonooneka tayasobola kukolagana nabo kyova olaba n'abakulembeze twagala Uganda n'abakulembeze abali mu buyinza babeerayo n'abasajja ba Brigadier Moses ali nga takyaswana kukwata muzinga nenga waali mu gavumenti olega kegamba ngabaali mu gavumenti kati Kyagulanyi kyalina okukola yalina okulonda significant figures zeyeesiga andi oyinza obbalonda bo ne bagaana baba bawulira omanye ekikutuukako webali abako significant figures mu gavumenti ya muzeeyi webali abako ng'era basobola okuwa obuwagizi obw'amazima silently naye bonna be yatuukirako baali bakyanoonya byabwe era kyovola ne muzeeyi ng'ajja mu kalulu kano teyajja 86 ng'abantu bwe balowooza NRF yaliwo 7 eri emabega yonna yajja ali mu gavumenti bwe bamulonda kakiiko ka defense bw'ayambako Paul Muwanga ku Military Commission ng'ali mu gavumenti. That means that Bobi Wine yeetaaga nnyo amanyi ga gavumenti okujja ku ntezi si yeetaaga gavumenti abali mu system nganda batali ready kukolagana nabo kati ajja kusigala awo waali ng'abantu bakunguudo abantu b'okunguudo bo tebabula nkugambye kankuweyo kimu ebitabo bigamba kyenabadde nkugamba nti abantu ababeera mu buyinza ba incumbent abantu naddala ab'omu tawuni baba tebabaagala olw'ensonga abantu b'omu tawuni baba ne demands ne bye beetaaga bikolebweko naye kizibu omuntu ali mu buyinza okukola ku bintu by'abali mu tawuni byonna n'obikola ki n'obimalayo so n'ensonga eyo ntera nnyo kikozesa mu political science bakiyita political demagogue nti ba political demagogue be bano nga Nambooze yajja n'akugamba katutunulire ebinnya ebiri mu luguudo naawe n'obiraba ekituufu nga mu luguudo mulimu ebiki ebinnya naye nga takuwadde solution yabyo gwe n'okya mu kanaani Nambooze n'omulonda emukono emyaka egi ebinnya weebiri ye waali n'omugole emirala n'akomawo najja na Butale sajja batunze ettaka talese solution ya kutunda ttaka wabula yayogera ku bizibu bibaluma wano mu mboozi wano n'akomawo n'etaano abasajja balidde embuzi tugenda ku kino ekyemisolo ekibaddewo bannabyabufuzi bonna naddala ba palamenti bamanyi ekizibu ekyo gye kirina okubeera sorted out okumiitinga Museveni si kyo kisootinga out ekizibu ekyo
bamemba ba parliament banambozi bennyini baani be bateesa budget y'eggwanga be balina okutuula mu parliament ne basala emisolo nakibuuza dde abantu nze njagala ndaba ababaka ba parliament tutunulire kuba kiri kyenva okugamba ono nti ffe tukkiriza nti Museveni mubi kati mmwe abalinaffe abagamba nti muli balungi bannaffe muli mu struggle naffe njagala kuwulira ebbanga nga mukuba emmeeza zaatekemu gino emisolo tekiyinza kukola ki kuyita naye bwe mubaayo ne mugamba nti tetugenda genda nga bagisoma ng'ate mwaliyo ng'eyisibwa kati boycott eno gyokola nga budget yamaze okubeera approved oba okola yaki kyebayita okutimba abantu bbula bademagogo begambye nti boogera ebinyumira amatu ga Nuruddin ow'omukikajjo ow'ekyannamukaaka naye ng'ekituufu kiri nti bakola n'oli era oli ajja kujja akugambe nti tulina abaana baffe abaakwatibwa n'omugamba genda oteese neki ne gavumenti abaana batabina era tetwagala budde era bwanika mubi otuuka okwagala okugenda e Masaka kulaale nojja n'otuula ne gavumenti nti twagala kugira naye tuyagala kuteesa naye tuyagala kutuula naye okubali abaakola ki abaakwatibwa because balina engeri gye bakeepinga hopes zo alive ne okulaga nti ono omukulembeze ali mu buyinza mubi nnyo gwe kikukolera bakwata abantu baffe eddembe ly'obuntu oyisaawo bibyo ye bw'aba abinyumyako wano ku muzindaalo bimukolera naye mugambe nti tewali buzibu nambooze bakutwaleyo kukomaleyo emyaka ena tetuteesa na gavumenti gobeereyo olaba oba anaabikkiriza alwala musujja wano n'agenda ebweru okitegedde ng'abaako gwakubaka njagala kuwa kisembayo singa olowooza etteeka lyali nti ababaka ababirunginga ku ludda lwa gavumenti be bokka abafuna emmotoka sente z'emmotoka nga bafuuse b'MP obukadde ebimeka bibiri olumu bisatu ne tutwale obukadde bibiri olowooza abantu ababaka b'opposition singa tebaakubadde emmeeza nti sente zaamwe wa musolo zoononeka singa bayomba dda singa tebazikayanira dda ezo sente zaamwe wa musolo ogulira singa bagamba omubaka ateesobola taddamu gendawa mu parliament because ono nayo ki nga tosobola kuyamba toyina bw'ogamba nti abasomesa bajje basomesa essomero ate ffe tulina obbasomesa batooke atasobola busomesa tojja simple kakati n'ababaka ba parliament betulina abopposition betwogerako ezo sente miliyoni ebibiri bw'ozikuŋŋaanya n'okwata calculator ku babaka 5 mu nsi bina ne bavaawo awo nawulira wano mu Christmas time buli omu baamwokya 10 tebakyogera teryakyogera muwulira kuvanga abantu wadde 10 balina allowance emitwalo za 15 buli lutuula balina zemmere balina ezaki balina ki abamu bagenda ne bali emmere wakuyo ne bagenda nga tebateeseza okitegedde naye bwe bamala obbigira sinnawulira babaka okujjako nze omubaka wange mu parliament mu Uganda akyalemeddeko bamuyita Ssemujju Nganda era yatuuka n'okugamba nti ebintu ebimu batandika bitusalako tumaye bwe tuba tugira kuba Ssemujju agamba budget ya Uganda egenda fuluma nga ya trillion 7 mu meka mu 2 trillion erike banja ya trillion 9 owulira naye nga tugenda kukwata Uganda nga URA ejandoza kusobola wenna nga tukuŋŋaanyiza emisolo tujja funa ndoza trillion 3.4 maximum zigenda okuva mu basasuleko trillion ndoza 3.2 banja mu nfo ate nga teriweddeeyo nga teriweddeeyo naye bagenda zikwata bazisasule 3 mu meka kakati ye n'agamba nti katunoonya makubo gasobola ye n'awa amakubo agandibadde gavaamu ssente eziyamba Uganda n'atunuulira okwejalabya okuli mu Uganda Museveni yakutte Mbabazi Babu Kenya Sekandi n'abalala n'abassa mu budget Semuwe ate ayina olwedde sente mu presidency balina olwedde ebintu byebafuna olwedde wano nti former speaker bamuwa kino former guni bamuwa kino waliwo na zino ze bamuwa obuwi zoza kola bintu sente ezo sizitunuulira nnyo kuba ensi ezimu ku nsi ezisinga okwejalaba embakulembeze ndowooza yekkata naye ate era yensi mu nsi etalina mwavu nti bino byonna basobola okubyejalaba naye resources z'eggwanga zino zikwatiddwa awe wava obuzibu kuba kata erina mafuta na golo dungu naye ekata togula mafuta ekata togula mazzi tosasula ddwaliro tosasula school fees tosasula ntambula
era yo bagamba teriki olw'okuba nti abakulembeze baabwe beejalabye yes naye resources zino bazigabanya batya abantu mu ggwanga era zikoze zitya Hitman kyoyogerako kitu kubalabayo bwe nkubuuza amafuta tomanyi na kampani egakolako wano bwe nkubuuza gold alimba individuals gundi yasima ekasanda gundi yasima ekalamoja sodo yali egundi gundi yali egundi mpa byakulabirako ebyo resources bwe zibeeramu ba individuals nga tezikolebwa era olaba omwana wa Burkina Faso ono omuto yakola kulita lwaki nti Burkina Faso sawe eno omurasta atali murasta ye fastest growing economy munsi yonna by Burkina Faso bafunye ne refinery eya gold nti yakyusizza engeri resources zino gye zibadde zikozesebwamu nti bali ababaddewo baddira Bufalansa ne babagaa nti mwabavunanyizibwa ku gold bali abaddewo baddira America ne babagaa nti amafuta ge Burkina Faso gago omusajja atwala crude omurasha najja omurasha bwe yajja n'abagaa nti njagala mu byekolere refinery nji bazimbidde mu byekolere mubenga abanguza product yewedde nga njiba ngabo kiringa bolabe mwanyi ya wano ntitoleeta mwanyi eriko kikuta gifulumye kwata kase kola kawa gwenguza chocolate oba kala yinzo kugamba nguza kawa atadde wakatale ne wano lyayagala omusajja ayagala omuguze ne mwanyi eyekikuta n'ekikuta kiri akikuba akikolemu fertilizer naye kakati nze kyembadde ngamba Hitman byayogera bitufu resources era biva mu buli bwanguzi era nze nzikiriza nti gavumenti ya Museveni ebimu ku bintu ebisinga nzo gintamako kwemblesinga nguzi na kugaggawaza kiri kyeŋŋambye prosperity for all naye nga kiri nti prosperity for a certain clique akakundi embeera nti buli munnayuganda lwabaako ekintu kyakoze kati bwe tugenda mu sekita y'ebyobulimi kuba mbawulira bonna yali akalulwa n'akali agamba nze ngenda tutandikira ku bulimi abantu bwe balima vanira nga bakitegedde aliko akasembe agwa mu Uganda yokka naye ng'owe Kenya wa bbeeyi owe Rwanda wa bbeeyi naye ng'owa Uganda bakulaga akoze eki agudde kati esaaka kati emmwanyi ogiraba eri waggulu bagenda kubeerawo empenda bagende nti emmwanyi ya Uganda yagudde mbu ya Brazil yakoze no naye nga kiri political emmwanyi bagitereeza batya afulumye emmwanyi bamanyikiddwa si buli ayagala nti agira sono yaba regulatingira akatale ne mugula nefuuka nti nno kati Nurudini Ntege yafulumye emmwanyi n'agifuna era nawera President Museveni ng'ayogera n'abasuubuze kolote twali wano ne tuyomba abanyumiza nti emmwanyi twagijjako omusolo tetugiteekako import is my export tax nenga ekintu ekyantute mu prosperity for all abaliwo okukomba wakati w'omwaka 7 mpaka 7 baakirabako nti gavumenti yeetika omugugu ogw'okugula ku bannayuganda bye batunda ate yo neyeetika omugugu okuleetera bannayuganda okuyimportingira bannayuganda bye beetaaga gavumenti n'ebibasuubuza tunuulira ensi zonna ezo ezikuze ekintu ekyo kasita baakijjawo ne batta unions na kinaki gavumenti mwe yali eyita okugula ku munnayuganda kyalina zino ziyisitiyo byonna ne bivaawo kyateekawo embeera nti ne munnayuganda kyayagala alina okukyekimira otegera akantu awo kyateekawo embeera nti muli bannayuganda abandyagadde okutunda bye balina bo bagende babikole ki babyetundire kati n'obateeka mu mbeera ey'emisolo n'abamu gye batamanyi nga ne b'omuganda nti guno omusolo baguyita bati tajja kugutegeera wabula yajja kusigala alowooza okola ki omunyigiriza one atya nti ojja kumuggyako kati bw'otunula omuntu omukyalo kye yaggambyeko nti ebizibu by'ab'ekibuga byanjawuloko ku by'ekyalo nze nkeera enkya mu kyalo n'entunda ente yange miliyoni 5 sirina musolo gwempa naye nze wano mu kibuga bwe njagala okutunda ekikopo ekya plastic siringi 10 nina okiwaako omusolo newokolera gwa 2%. Naye mu kyalo ntuuza ente yange miliyoni meka 5 sina tebalina kibanzigyeko nti omuntu ali mu kyalo ali mu kayumba ke teri agenda mumusaba musolo gwa kayumba wano mu Kampala okuteeka wa kayumba buuza Nurudini akubuulire emisolo gy'osasula tugimanyi ki muwendo ebizibu byaffe bikola ki byawukana nabo mu kyalo ate ebyamu mu kyalo biri invisible mu somehow bigenda okubatuukako nga eno byazze byavinyiga okunyigiriza okuli mu kibuga kungi nnyo oba okitegeera so nekireetera abantu mu kibuga bano okutegeera amangu gavumenti n'ensuubiza bamaliriza nga bagikyaye bamaliriza nga bakoze eki bagikyaye mu bwangu nnyo kati ate ow'omukyalo alwawo okukyawa gavumenti eriko abantu bangi balina enganda zaabwe mu kibuga tebakyaziweereza bintu eri anti mwalonda gundi
kyova olaba omukulu yagambye nti teri incumbent awangula bibuga tusobola kuba mu bibuga babakoowa dda kuba benteekateeka enkola mu kyalo bayoola buyozi ono ali mu kibuga kuba buli mu kibuga olaba kati eyo giraasi gy'okuteya buli kinyigiriza kituuka wa kibuga kyova olaba nti kiki nga nzirayo ku nduulu gy'olabye byayitamu yeeyo eyina okubaawo tagikolerera si wa kitalo ne bwe yandibadde nga gwaliwo atukulembedde endulu wandibadde nayo ne bwe yandibadde bajjo oba fulufiga abitekisi mbadde nnoonya abantu abali awo naye nga abantu bebasazeewo okugamba nti bano bebatukulembedde gwe waŋŋamba nti ng'abantu wabyogera luli mbadde gamba nti abantu batuuka ne bagamba nti tusazeewo bajjo yakulembeddemu ebizibu ebituluma bajja mugoberera tebafaayo bayasoma oba teyakola ki yasoma era ebibuuzo abantu bye babuuza Bobi Wine oba mugezi oba si mugezi babibuuliza eno naye bwe kiba nti akati kakutte ye bo bawaga buki buwazi era tebakugamba nti bamwagala lwakuba mugezi nnyo oba ayogera bulungi nnyo no akati kakwata gwe senduulu ejja kukuba aboogera ebyamagezi naye akimanyi ttiimu gy'alina kabiriiti eyampuuga Seggona Kivumbi Abedi ne bagenda mu ku neutral ground America gy'ayagala ennyo ne babagaba buli omu ajje era ekifo kyaba wakutaano bwe babeera bataano ajja wakutaano naye kati right now abasinga amaanyi simanyi ngambye neutral ground nti no parliament ya America etudde buli omu ajje Congress oba amaanyi bagapimira mu desires nti Mpuuga ayagala ki ne Kyagulanyi ayagala ki Mpuuga wa amaanyi mu kyayagala bubaka nti yakabeerayo emyaka 10 Bobi Wine wa amaanyi ayagala bukulembeze sivyeezitowamu ayagala bukulembeze kati kiyinza okubeera Kyagulanyi ekizibu okuba Mpuuga eri mu kiki ekyemu Mpuuga akola ki bwayagala no kyembadde nnyumyako kino kyagamba nze ngambye neutral ground tugeze tuli ku level mwenna muze kukiikirira Uganda ku nsonga ebizibu ebiruma Uganda solutions ezirina okuyamba eggwanga bagenze e Hague bagenze e Washington oba London oba Lancaster gosalawo principal wange abaja kusemba abawaapu yagenda maso n'okukomera era njagala kunyumiza bino kambyogere wano kuba sijja biddamu nnyo omukulu omu agamba ekikubisa Mpuuga Seggona Muwanga Kivumbi yalina olukiiko gye yabatwala olutali lwe Uganda ebintu bye boogerako si bya ssente alina olukiiko gye yabatwala olutali lwe Uganda yatwala Muwanga Kivumbi ne Seggona Mpuuga teyagenda kati ng'omukulembe leader n'abaako gye yeekoona time etuuka abasajja bo ne bayingira olukiiko lwe babatuttemu ne batemaatema ensonga ebizibu bya Uganda with the solutions ne ideas ez'enjawulo time neetuuka naye najja ndowooza ne bamuwaamuko bali balala si bannayuganda ebizibu by'Uganda tebabiriemu bawuliriza issues bagenda owuliriza abasajja bali ababiri ndala nnyo nezize ndala nnungi naye tezisaanidde kubanga yazikulembera taswa zikenenula bwe yavaayo nga buli lwabakubira abakulu bali essimu bamugamba bali banno baliwa gye byaggwera lead of opposition Mpuuga nga bali abakulu batandika kukubiraani Mpuuga bwe bakubira Mpuuga abakulu bali ono abakubira abagamba ensonga z'abagamba naye nga buli lwabagamba bali banna ababiri baliwa Muwanga Kivumbi ne Seggona n'amanya nno wano ekituufu kiri nti abasajja bano oba babagamba naye ng'ekituufu Max bwe bapima mu byayogedde ne bali bye boogedde nga biri bizitowa nnyo n'ennyinyonnyola biraga babitegeera byo si bisome naye nga siyinza kukinenyeza Kyagulanyi kubanga era mu myaka egiseekawo waliwo omukulembeze w'Amerika gwe bayitanga JF Kennedy yali teyasoma byabufuzi era musajja muzanyi wa firimu yafuna obuzibu obwo nga abantu bonna abaali bamwetoolodde bali mudipi balina bakiyita brain power
boji bagezi nnyo obuki kati ne bamubika kati omukulu baali bano bamubisse sibali bamubise bano tebakigenderera nno ate nga si kigende bo bateesa byabatumiddwa ne bajjayo ne bagamba abasajja bano katubawe ensonga kati bavaayo omukulu n'anoonya nga bw'akikugambye nti bano ekituufu kiri nti olina beesammulako oba tobeesammuddeeko tolina gy'olaga ate ng'era bwe weetaaga mu kkubo kati lwe lutalo luliwo kuba nze eri bamanyi nze oba mmwe bwe kigaana eri kambakube kugulawo wano kuba amawulire gatuuka basajja babi bakolagana ne gavumenti bali banguzi byebitaano ebyo n'ebirala naye nga bw'onoonoonya sente zitambudde mu palamenti awo ne mu Uganda omukulu singa yali yakutte najjolo kutemaatema singa bangi bali ku kyambe naye olw'okuba bano baliko akabuuza baagenda ne beefuula mbu bo balungi nnyo mu kwogera ate abakulu ne basiima kati tayimu etuuka ne badayivaatingamuko ku masimu nga bagokubira mpuuga tegakyatuuka wa mwenyi ko ye tewali buzibu kankijje emmirandira eno kigenda otuuka waggulu era mugezi omanyi okutuula ku ttabi ly'otuddeko ng'olisalo kuba one bw'ogamba nti mpuuga omujjawo tagenda yekka kuba mpuuga bwe baali batuula nga ekibiina nuupu kino kireetebwa yajja n'ababaka kumpi 17 aba mu Buganda Region ate nga ababaka abo bonna balina brain power yajja nabo 17 naye era singa tebalina kaadi tebandizze anti ulira waliwo amaanyi gasigala ga Bobbi waliwo ababaka era abandi wangudde akalulu kaabwe si Kampala wano kubanga Kampala Bobbi Wine tewali amukuba bw'aba ayagala okimanya abuuze Kasibante waliwo ababaka Kasibante yali wamaanyi okusinza ku byali yakoze yali taliyo kati kiringa n'ogamba omugenzi Katolobwamu era okusinza ku byali yakoze naye nga kkiriza ngamba mu palamenti omwaka ogwo mulimu omubaka nga Sseggona gundi yali Namboozi ye mubaka omu ku baali basinza okuteesa mu palamenti era abo bandikomyewo Kasibante teyandize bonna bandize nga kaadi bagiwadde malala mpuuga teyali weewo Namboozi yali adda nti nga Kyagulanyi kaadi yali omanye musajja Namboozi byakamala mu palamenti kati bire byali byadda mbuuza nga n'ekisembeera mbuuza ekisembayo oza Lutamaguzi ayagala nnyo gundi Bobbi Wine uwa amwagala ayagala kino kyogamba nga bwogamba nti kaadi naddusu nedda Lutamaguzi ayagala amuveeko agambe mutamuwagira alina kye yali amunenyeza yali amuwabudde omuganda gagweyagala takola kibi kaadi sigamba mu bubi nti okwagala Kyagulanyi kikyamu ne Lutamaguzi olaba bajjo byakola bino byagamba abantu bakwagala ng'oyogera kwani Kyagulanyi kyekyo bwayogera ku Kyagulanyi ali akalu bajjo bwayogera ku Kyagulanyi n'amuwa kaadi ne bamuwa kaadi mu Kampala agiria Nyanzi teyalina kaadi n'amuwa kaadi Nyanzi teyalina kaadi kiri bagamba balibo kintu kyali kizibu yalina kaadi ne muganda n'omulala nga gwaliko independent tebagwera mu parliament mugundi mu kooti tebyagwera mu kooti anti kyenkugambye era gambe mpuuga yali ajja kulya akaluluke yali takalondako mpuuga yali talaba ku kalulu ako singa talina kaadi ya kadi kyoga tagenda kalya beerawo tasobola kulya nteekawo ne ssente musibe bulungi beerawo mweraba